Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo eyambuuzizza nti singa obeera ogenda kukola n'osanga omulambo nti kiba kya bulabe nti oba kirina ebisiraani ng'osanze omulambo ng'ogenda kukola. Kaakati gwabuuzizza ekibuuzo ekyo, ekyamazima omulambo tegulina buzibu. Tugeze singa obeera ng'obadde wakedde nnyo, ova waka ogenda kukola, ogenda ku mulimo, naye obeera ogenda n'osanga omulambo emabbali w'ekkubo nga gw'osoose okusanga nga tonnasanga muntu yenna ng'osoose kusanga mulambo, tekiba na buzibu, ogenda bugenzi ku mulimo, tekirinamu buzibu bwonna singa obeera tokutte ku mulambo ogwo n'oguyitako buyisi. N'ekirala osobola okubeera ng'otambula n'osanga omulambo nga bagusibye ku ggaali oba ku ppiki, kwegamba ne mweyisiŋŋanya n'oyo aweese omulambo ku ggaali oba ku ppiki, ekyo nakyo tekirina buzibu. Okusanga embwa afazaali osanga omulambo, okitegedde? Okusanga embwa kwegamba tugeze okedde ogenda kubanja, ogenda ku mulimo nga tonnasanga kintu kyonna n'osanga embwa ne mwesiŋŋanya n'embwa, kiba kya bulabe nnyo. Gy'olaga osobola obutafunayo kalungi embwa kuba yo ya bisiraani, embwa si nnungi kwesiŋŋanya n'embwa nga gy'osoose okusanga. Kati okusanga embwa afazaali osanga omulambo. Omulambo tegulina buzibu bwonna ng'obadde ogusanze, gw'abadde abuuza nti singa osisinkana omulambo ne mwesiŋŋanya n'oyo aguweese ku ggaali oba ku ppiki oba mu mmotoka nti kirinamu obuzibu. Nedda, tekirina buzibu bwonna, genda bugenzi ku mulimo okola emirimu gyo, tegulina buzibu. Omulambo guba mubi nga ogukutteko, ogukozeeko emikolo, we gufuukira omubi, era oba oteekeddwa okunaaba ku ddagala ng'obadde ogukutteko, ogukozeeko emikolo, oziise, awo we gufuukira omubi, oba oteekeddwa okunaaba ku ddagala. Naye okweyisiŋŋanya obweyisiŋŋanya tekirina buzibu, tekikukosa, era osigala n'emikisa gyo bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kansuubire kitegedde bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.